Kinewunyisizaako nti ekinnya kigazi sikirabangako fuuti 15 omuntu gwe baziika mu mbuga 12 simulabangako era gwe gusoose naye kinewunyisiza nnyo okulaba nga ndaba ekintu ekifaanana bwe kityo. Embogo nazo zanneewunyisiza, embogo ebibiri, embogo nyingi sizirabangako. Enziika y'abakulu ba Kasolya enneewunyisiza nnyo olw'ensonga twali tumanyi no babateeka mu keesi nga ffe naye kinneewunyisiza nga tebabateeka mu keesi ate nga babateeka mu mbugo empitirivu ennyo. So n'olw'ensonga eyo kinneewunyisiza nnyo. Okuneewuunya mbadde sijjangako wano eno ku kika kyange okulaba erinnya lyange nze Bbosa Robert. Abo ekisinza okuneewuunyisa omusajja bamuziise mu kinnya kinene kiwanvu nnyo boyi. Kibadde kiwanvu sibitegedde ngenza okujja nga ndaba kiwanvu mulimu n'enzikiza nga n'omufusi mulabo kitegeera essebo. Mbakolesaayo mu kitundu ekisoose eky'okwerekera mukadde waffe omubuze Peter Mpimpi kuba obudde nze sitera kwogera bingi bwe ndaba nga obudde butambudde. Ntwala omukisa guno okwaniriza okwebaza abantu bano basobodde okujja wano, bannaalinnya abalangira n'abambejja, Katikkiro wa Buganda, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati Emmengo, okuva mu gavumenti eya wakati n'Emmengo, abataka abakulu ab'obusolya, Mukama waffe omukubiriza w'olukiiko lw'abataka, abakulu b'eddiini mwenna mu biti byammwe, n'abakulembeze ab'ennono, abataka b'olukiiko lwa Buganda ne gavumenti eya wakati, mikwano gya Buganda okuva mu Bwakabaka obw'ebitundu ebiriraanye, obukulembeze bw'ennono n'ebitundu ebirala bya Uganda wamu n'ebweru waayo, olukiiko olukulembeze lw'enkola nalwo, ab'amasiga abakoze omulimu ogw'ettendo, ab'emituba, ab'ennyiriri n'empya zonna, abazzukulu okubalaba olunaku lw'olwaleero. Leero ensonga efuuse ey'olunaku nga tumaze okwerekera mukadde waffe y'ensonga eya Lwomwa, era kati ntwala omukisa guno okubategeeza nti obuvunaanyizibwa obumpeereddwa nabukkiriza era newe mpera okubeera nga ngenda kuweereza Obwakabaka bwa Buganda yonna n'ekika kyaffe eky'endiga. Kiseera kibadde kiwanvu nnyo. Mukadde waffe nakwatagana naye emyaka 2 emabega era ne tukkiriziganya ne tugamba nti kyekiseera tubbulule ekika kyaffe kino kiddeyo ku ntiiko ate tulibe eyo ne kifuuka ttabaaza mu bika ebirala. Bintu bingi bye twakkaanyaako nga mu ebyo mwalimu okukola namutayiika anaatutwala emyaka 5 era wano we mututte musobola okulaba nga twasobola okutandika ku kikomera kye twagusa ng'oludda olulala lugenda kubeerako amaduuka. Bingi saagadde kujjayo kuba olwaleero kubalamusaako bulamusa na kubabuuzaako. Nze lwaseeri yabuuza abo nga mukadde wange Ezekiel Lujjalwasi bapere eyawummula ali Mpigi Nakaseeta, jjajjange ye Eriyazaali Buuzaabo Lwasi Reverend era naye ali Mpigi Nakaseeta, ate era jjajjange mulala Alooni Bapere Sekadde mu buweereza bwe n'awa n'ekkanisa Square Mile okusobola okukulaakulanya era naye Mpigi Nakaseeta mu luggya lwa Buuzaabo nga nze ntukulembera
mu lunyiriri lwa Nansambu simanyi oba jjajjange yayiseewo wano mu mutuba gwa Mpiima twasuze tukola ffenna mu ssiga erya Luwanga erintuusa mu kifo kino. Bwe ntyo ne nsobola okutuuka ewa Ssaabasajja nga mpeereza nsikiriza abazzukulu okulaba nti bagenda ne bakwasaganya emirimu gya Buganda. Ku ludda olwa maama ye Miriam ow'ekyejo n'abawanuka Lujjalwasi atudde awo mwamulabyeko muzzukulu wa Gabunga ndi muzzukulu wa Gabunga. Nina ezzadde era natambudde n'omukyala Rita Nyangoma nsaba bawuubireko. Gavumenti ya Ssaabasajja nga nkolera ekika kyange era n'obwa Ssaabasajja ate era n'obuweereza mu bitongole eby'enjawulo omuli n'ekkanisa Namugongo nze omu kubalaba nti tubbulula ekifo ekyo ky'abajulizi era ndi muwandiisi waayo ekkanisa endimu 5 njagala nnyo. Venerable Bwembu bw'abadde wano ne Reverend Rasiri Stephen muto wange be bamu ku abawo obujulizi. Ekika gye tuvudde ne Engineer Daniel Bw'osa kati omugenzi tukoze ebintu bingi ate era ne tuwa essuubi. Olwaleero mbawa obweyamu nti ye we yakomye olw'olukiiko olulungi olukwatagana nga mulimu n'abawabuzi tugenda mu maaso okutuukiriza byeyama gye muli ate era twongerezeeko n'ebirala. Nsuubira nti mu kiseera ekijja we muliddira wano tujja kuba tuyinawo n'enjawulo. Siyinza kwerabira kwebaza Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo Minisita wa ICT, Dr. Sarah Nkonge, Haji Musa Mpungu ne Omutaka Edward Semukutu abawabuzi era betusigaza nga batuwabula mu mitendera egy'enjawulo. Nja kwebaza bannamawulire na buli omu yenna ali wano ekiseera kye mututte naye ate era mmwe mwenna mbeebaza ekiseera kye muwaddeyo okuva ennaku z'omwezi nga 25 lwali lwa Sande. Mukwano gwaffe lwe yatuva ku maaso famire ya Engineer Bw'osa kye kiseera okusaasira tukukoze ne tudde bumu twesitule nerezaako nnyo omuntu nga Mukama atusize ekiseera eky'omuyita omwoyo gwe gusooka okgenda. Ffe buli kye tukola omwoyo gwe guba naffe guli omubiri tutereka mutereke ekiseera kyakyo n'okola ki. Naye mbasaba mwenna tuddeyo tuweereze ebigambo tukoze bingi tubadde ekiseera kyonna nga tuwuliziganya era nsaba buli omu kyataddemu tetuyina kye tuyinza kukolera okujjako okusaba Mukama akuddizeewo. Njagala tusigale nga tukwatagana abazzukulu abeddira endiga abajjwa ab'ensonga tubeere nga tukwatagana. Gavumenti eza wakati obukulembeze bwonna nga tubuleseeyo bwe tutakwatagana nange kijja kunnemerera naye bwe tunaakwatagana tujja kukola. Nina omukisa okubeera nti ndi wano mu maaso ga bakama bange bange beneegaseeko mukadde waffe omukubiriza tusanyuse nnyo obudde bwe mutuwadde okujja okutwegattako era tweyama nsuubira okubaweereza nga ndi mwetoowaze mu biseera bye tunaamala nga tuli ffenna. Munzikirize ebiseera bitono siina nnyo kye nyinza kwogera. Basinga obuto mu nsi yonna eya Uganda tatuswaziza ssebo webale nnyo webali edda ne bakulembeze bannanga balala ssebo omukulu Ssenyonyi webale tuweesa kitiibwa ssebo omukulu Nyanzi webale kugumira bizibu byaffe byonna byonna bassebo ne bannyabo Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.
Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo